Easter ogenda jirya jiryengo ine ekyapa emitwetu jiryengo ine ekyapa emirannamiro jiryengo ine endagaano kati bye bino awo wabi kati ono Easter agenda jirya ng'omusingi guvuddeyo awo wabi kusiima model view eya Mr. Lugonvu kubeera nti bantu balambulukufu bulungi bantu lankatampada amaanyi tamanyi yange ndi banzimba materials zange nditeeka wano naye ng'oli yakuuma Mwami Lugonvu njagala ndye Easter nyinawo obukadde bwange busatu jangu nkuwe kankuwe ekirabo kya Easter nkwegayirira yes mpambire bugule tulinawo 5 ku 10 tulinawo na 5 ku 5 essanyu lyange erisinga sikwe kutunda protein zigwawo nedda essanyu lyange erisinga kwe kuyita kwemu ku estate zange ndaba abantu abatandise okuzimba ngoyi ekiroto kyange sikya kutunda ttaka kuggwawo naye ekiroto kyange kyekyokulaba nga abantu ab'enjawulo bafunye we bayita ewaabwe kibayita address nkomyewo nsanyuse nnyo yinza okutuuka mu projekiti ya Kasubi Kambuwama nga basajja basitudde ekizimbe gali kwoleka nnyumba ya bisenge 3 ndabye amadiira 2 ndabye ebinaabiro biri 3 ndabye ekiyungu ndabye shedi 2 nemmanya nti kati awo ekiroto kyange kikoze ki kituukiridde bino byetugamba kati omuntu bw'alengera omuntu atandise okuzimba ngawo nga kanti Mwami Lugonvu eyo puloti emudiriddewo erinjigule lwaki olinda bwenaabaawo nga bagina bajja giguza obukadde 10 na bumeka naye yagulawo obukadde bumeka yagulawo obukadde impakti zino ezasooka zaali za bukadde 8 ezaddako ze zadda ku bukadde 9 kubanga ekitundu kyali kikoze eki kyali kituufu naye ng'olwaliro tuli mu estate ya Kasubi kamujijjukira bulungi twajja ne tugibalaga yo bali nnyo okubawa ebifaananyi eby'ebikadde twajja ne tugibalaga estate ya Kasubi kamu ne tubagamba nti bannaayi eno abane bagamba ebyapa byaffe nga biweddeyo kati olwaliro project yetukomezaawo olwaliro yeyokubanga tukwasa ba clients baffe bonna ebyapa byabwe bya estate eno nga bwogira bakyalo kiramba abantu abalimu basoba mu 7 amaka agalimu gasoba mu 7 ekyo kitono tugenda mu Easter bino ebintu ebimpa essanyu neŋŋaa naye Easter ogenda jirya jiryengo ine ekyapa emitwetu jiryengo ine ekyapa emirannamiro jiryengo ine endagaano kati bye bino awo wabi kati ono Easter agenda jirya ng'omusingi guvuddeyo awo wabi awo wabi bwe kityo bwe kiri mikwano tubeebaza mwebale kutuwagira mwebale kutwagala mwebale kurecommendinga in fact ekimu ku bintu ebimpa essanyu n'essuubi ba clients bange benguza babeera ba recommendingiddwa babaali ba client bange nze plot nagigula ku gundi nagigula ku Mwami Lugonvu ettaka lyange lyonna plots nyina 6 nyina 5 ziguze ku Mwami Lugonvu simulinamu buzibu mwebale nnyo mwebale ddala ababadde beebuuza project ya Mpambire Bugule waliwo abadde abuuza wakyaliwo yes Mpambire Bugule tulinawo 5 ku 10 tulinawo na 5 ku 5 5 ku 10 za bukadde 14 5 ku 5 za bukadde 7 ate nga tuteesaamu naddala ku ggwe agamba nti nze sente zange zonna nzikola ki nzirina njagala kusasula cash yes ate tukuwa ebbanga si lya wiiki mu wiiki 2 omaleyo nedda tukuwa emyezi egiri mu 5 wakitegedde netugamba nti jangu gula kusasulako zoyina myezi 5 ubeere ng'osasulako mpola mpola omaleyo Mpambire Bugule naye ng'olwaliro tuli Kasubi kamu Buwama estate eno mugijjukira yaggwawo tewali wadde era gwaga nti nandyagadde okugulako kitegeeza olina kulaba omu kubaagula n'akukola ki n'akuguza ku bbeeyi gye gy'abeera ayagadde n'olwekyo bwe kyesoogedde waliwo abadde babuuza Buwama Model Village yaddako kubanga eno project yatambuliramu ne Model Village naye eno yeesooza okutambula okufuluma olw'ensonga nti yo yali nnyangu ekyapa kyali kimu ate nga kyali kyangu nga bwe twagula aba Buwama mwe mukola ki mwe muddako essimu bw'obanga oyagala okumanya ebisingawo essimu ya woofiisi gy'olina okozesa abantu abasinga bajja ku ssimu yange ey'obuntu eri personal ye ng'aga nti bwe nalaba Mwami Lugonvu tujja kwogera ebisinga woofiisi kyeggamba liba ddoboozi lya Mwami Lugonvu eri 0700 63 nera 63 esembyayo 37 0700 63 33 yesimu ya woofiisi gy'olina okukola ki okuyitako Mwami Lugonvu njagala ndye Easter nyinawo obukadde bwange 3 jangu nkuwe
kankuwa ekirabo kya Easter nkwegayirira. Yes. Jangu nkuwa ekirabo kya Easter. Ekyo Mukama yali nsasula. Bw'obanga oyinawo kye bayita obukadde busatu, jangu nkuwa 5 ku 5 balance ojja musasula oluvannyuma. Bw'obanga oyina obukadde kamu, bubiri, busatu, leeta ssente. Kuba essimu eyo gye nkuwadde ya 0700 63 n'era 63 osembyeyo 37. Bwe bagamba ntandika na 45 bagamba nti Mwami Lugonvu mbadde ku ssimu n'aŋŋamba nti nkwata obukadde bwange busatu mbubawe mumpe poloti nsasula oluvannyuma balance. Awo wabiri batandise okuzimba. Okirabye? Ekiraba. Ebyo bye bibala ate eringa servant. Servant yekirimu. In fact njagala kwebaza company ya Servant Constructors tebatukoze bubi. They are young, energetic, besigwa, ate kyembagalako nti bawuliriza okuvira ddala ku manager okutuuka ku mwana ow'owansi. Otuuka ku site yo nga nnyonjo, otuuka ku site yo nga eteekeddwa kyemukanyizaako kuzimbira tebakyusa nteekateekayo. Eyo Servant Constructors ate nga bali affordable. Sijja kugaa nti bali cheap, naye bali affordable, basoboka. Yes, Servant yeri mukola omulimu ogwo. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. In fact ebizimbe bingi mu estates zaffe Servant yebizimba. Batukoze bulungi, tebakyankalanya site zaffe. Osanga buli kimu nga bw'okiteeseteese nga bwekikola ki nga bwekiri. Njabbi baleeterako tubibala. Yes. Aha. Bwe kityo bwe kiri. Mbagambye olwaliro lwakuna, enkya lwakutaano, kola ekintu kimu. Njagala oli Easter ng'oyineewo. Obadde oteeseteese okunywa omwenge gwa bukadde bubiri. Ne bakyaliba. Okwata akakadde kamu n'ekitundu ogenda odigidde ogule n'ennyama. Zikwata ozireete mpuuka poloti bange. Tojja kunneebaza lwaleero. Jangu nkuwa ekyobugagga n'essanyu ery'olubeerera. Leero kankufiirize ku ssanyu lya Easter. Nkuwe ku ssanyu ery'obulamu obwo. Tokoye okuliira Easter mu mizigo. Bwe kiri. Tusaba bwe muyimirira amayinja ago tube nga tugalaba. Kati epoloti yeeno nga bw'ogiraba yafunye ekyapa ekyayo okuva ku kyapa ekyawamu. Yes, naye no sketch yali ekulaga kyonna ekyawamu nga bwe kikola ki nga bwe kiri. Kati tuva wano ne tugenda omwami omuduwali, ne tudda omwami oliwali, ne tudda omwami ono wakola ki wali. Nakaddu Dorin tumumaze tugende ku yokuna. Timote kiza kaliwo. Tutambule butambuzi Jamili tugende ku yokutaano. Mukyala Peace wali owa mwami Mbazira tugende ku mwami Mbazira. Kusiima model view ya Mr. Lugonvu kubeera nti bantu balambulukufu bulungi, bantu beesigwa, tebalimu kwekyusakyusa, era ne tulongera okusaba nti batambulire awo. Ate era ne twebaza ne bannayuganda bonna okubeera nti bajjumbidde enteekateeka efaanana bweti. Kintu ekikulu okubeera n'omazima ekikulu. Ogalabyemu? Gondalabye bwantu. Okoyo babadde bakyusa kyonna kyonna ate bazimu ne bakola ki? Ne batuyita. Ne balongoosa buli kimu. Ezo nazo ssente. Ndaba ne bawazimbye. Wekyo kino okuba ali kwerwanako. Kikusansiza. Bantu lankatampadde amaanyi. Omanyi yange ndi banzimba material zange nditeeka wano naye ng'oli yakuuma. Projekiti za Mr. Lugonvu tezirina buzibu n'akamu. Omusajja mwerufu nnyo. Ebintu bye byonna n'abikola nga birambulukufu bulungi. Tana buzibu. Omusajja wa mazima. Ate amanyi ekyokukola. Ayagaliza. Amina. Era ekirooto olina kubeera na kinene, tolina kubeera na kirooto kitono. Olina okubeera n'ekirooto ekinene, ekikulu kuba kukkiririzaamu. Na Katonda kukwatirako. Okay. Kati eno gye tuyitako ya mukyala Mariam. Ani abakkiriza okufumbira mu poloti ya mwami Samuel? Karabaye. Mesenzeza. Ani abawadde olukusa?
Mwami Samuel tuva wane ne tudda waggulu wali ne tudda ku kikondo kiri ne tudda naawo n'ebirimu ebyokutumba ebirimu ebyokutumba tubikuwa